olaba ebintu bino simanyi bantu lwe bagenda kukkiriza omuntu asobola okugamba nti mukkiriza nnyo naye n'omuwulira ng'abuusabuusa obuwanguzi bwa munne. Sikutegedde. Gw'omukkiriza era ng'amanyi nti buli ky'oli okiri lwa Katonda, lwaki olowooza nti abo abalala kye bali tebakiri lwa Katonda? Waliwo issues nnyingi ezitambula. Oli n'akeera ku makya n'agamba nti oyo gwe bawadde ekifo ekitadeservinga kuba na kifo ekyo. Kikyamanyi, oyo atamanyi Luzungu, oyo ataasoma, ffe tulina okukibeeramu, ffe tulina okubeera ekyo oyo kyali, kati kikyayamba awo. Oyo gwe bawadde obwa Prime Minister abadde wano nga mutembeeyi, oyo gwe babadde obwa Presidential Advisor kikyasobola okuyamba President, ebyo balina bibuuza ku ffe. Mwe baani? Abayivu, abaasoma, abategeera, abalina reasoning capacity esinga ey'oyo eyafunye ekyo kye yafunye. Ntwala omukisa guno okugamba ekyo kyali si gwa kiri lwa nsonga eri emu, kubanga mu bwongo obwo okkiriza nti gwalina kibeera. Ogyewo omukisa gwonna ogwa Katonda okwolesa amaanyi ge n'obuyinza bwe nti asitula, bagamba nti asitula ku lubungu n'abatuuza n'abalangira. Ekyo lwaki gwe mu bwongo obwo tokirinaamu nti Katonda asobola okukwata omuntu ataasoma n'amufunisa visa ya America, gwafuuwa Oluzungu ng'okolana mu bitongole eby'amaanyi n'otasobola kubaako kyokola ki? Neye Canada ne bagikumma neye Bungereza n'otagifuna. Naye bantu bameka abasabye visa ya America ya Canada ne bagibamma. Ebintu ebimu tuleke Katonda akole. Ebintu ebimu tuwe Katonda credit, tuwe Katonda obuyinza bwe. Naffe tukimanyi ekyo kye tuli tetugwanye kibeera, y'ensonga lwaki tetwegulumiza. Naffe waliwo lwe tuddawo ne twebuuza naye wano wendi natuukawo ntya ku bantu abaali bansinga mu kibiina, abaali bansinga amagezi, abaali bansinga ssente, be twalowooza nti bo obulamu bwabwe bwateerera kubanga okuviira ddala ku family background baali b'amaanyi. Oyo gw'ojjukiza nti ekyo kyali si alina kibeera naye abitunuulira ne yeebuuza n'agamba bano bonna nabayitako ntya abaali bansinga amagezi. Abaleeta kamiliyoni mu kuyimba ku lwaliro bw'obanoonya tebakola ki? Kati ensobi gye basobola okukola kwe kutandika otujjukiza nti be baleeta kamiliyoni mu kuyimba. Oyo gwolaba nze namuleeta, oyo gwolaba nga yakajja mu Kampala nze nasooka okumusuza, tukimanyi naye ekibuuzo ekiriwo, what happened? What went wrong? Tukikirizira tetukigaana naye takyegaanangako. Era takigaana nti omusinga amagezi, takigaana nti omusinga obugagga, takigaana nti obuyivu, takigaana nti omusinga ebitabo, takigaana nti omusinga Oluzungu. Naye kye tukkiriza kiri kimu nti Mukama amusitudde bwe n'atakusitula. Ensobi nno yandibanga eva wamu kwe kukkiriza nti nina okubeera entitlement, okulowooza nti gwalina okubeera ekyo oyo kyali. Mukama ng'anaakusitula tafa kujjosibuka, Mukama ng'anaakusitula tafa ku bitabo byo, Mukama ng'anaakusitula tafa ku connections. Omuntu gwe wakeera ku makya n'omukwata n'omuyingiza woofiisi y'omugagga akuyitako. Yes, gwe wafunira omulimu ogw'obwa kirina nga gw'oli accountant mu banka enkyasobola okufuuka manager. Ensobi gy'ogenda okukola kwe kutujjukiza nti gwe wamufunira oyo gw'olaba yejjaano talina kyalina. Wano yali kirina naye ki ekyasoba? Gwe yali accountant, lwaki wasigaza bigambo actions tewakyali? Tokeranga ku makya ne weerimba nti oli mugezi okusinga Mukama oyo gw'asitudde. Ago goyita amagezi go bwe busiru bwo. Tosobola kunnimba nti osinga Kenza amagezi ng'akusinga obugagga, ng'akusinga okutambula manga, ng'akusinga exposure. Wandibanga goyita amagezi bwe busiru bwo.
nga ye bw'oyita obusiru bw'egemaki oyo omugagga gw'olaba musiru tekitegeera omanyi kigira ne kiwuguka mulimu lwe kigira mu bipale nga kiri mu siripa ebyo by'olaba byakola eby'obusiru ge magezi agamuleetedde okubanga bw'ebyamagezi by'okola tomutuuka nga wadde mu haafu ye. Kintu kimu kye tulina okukkiriza, tewali alikyali kubanga yazaalibwa ku kibeera, tewali alikyali kubanga yakola nnyo kubanga yasoma nnyo. Ogabira abaana n'omala okusitula ekijiiko n'oteeka ekifi mu sowaani y'omwana ono, oli n'akugamba nti maama nze nga tompadde, amazima oyinza obutamuweera ddala. Nakola atya? Ogabula nvu olina abaana, ositudde ekifi ekijiiko wadde oli, ono n'aggamba nze nga tebampadde maama, kyokka nga wano nze nkola emirimu, wano nze mbeerawo, maama bw'ovaawo, wano nze nayisa obulungi, maama wano nze mukulu. Ebyo by'oyogera bikummiza. Tannagamba nti sigenda kuwa naye nsoose kuwa oli, lwaki ojjonkera enkudi y'oli? Lwaki okola otya? Oli gwe nsoose okuwa naawe ngenda kuwa. Naye olunaku lwokera ku makya n'ondaga nti nandisoose kuwa gwe ate sikuweera ddala. Obadde okimanyi nti osobola okugulira omwana akantu nga katonotono n'omaliriza nga n'oli ogenda mumugulira ekinene, naye okimanyi nti osobola obutamuwa singa akeera ku makya n'atandika okukibanja. Ate ffe batulowoozaako maama. Omukyala olina enteekateeka emugulira emmotoka, naye osoose kugulira muto akamotoka akatono kubanga ze zibaddewo 3, omukyala oyagala mugulira kawunda. Oba waakakatuusa ka rumiyoni oba ka paso sete. Ate ffe tulina bye tukola era abo be balabawo. Nkubuulire muganda wange, ne paso sete gy'owadde onooyinza obutagimuweera ddala. Olwakyayolesezza. Nina enteekateeka ekuwaaki ekinene, naye ondaze nti ono tagwanidde kufuna okuggyako nga gw'ofunye ekimusinga. Ntwala omukisa guno okujjukiza nti amagezi go tetugalabira bwe wayita mu bibiina. Toleeta mpapula zo. Ffe tetwagala kumanya bwe wasoma, tetwagala kumanya diguli z'olina, twagala kumanya ekyo ky'oggye mu ezo diguli z'olina. Tetwagala kumanya baana be wakulemberanga mu kibiina, tetwagala kumanya kitaawo akuzala na jjajjawo nti bw'otuuka ekyakanyomozi buuze ewa Muzeeyi Musisi. Ffe twagala kumanya achievements z'oggye mu kubeera ng'oli muzzukulu wa Musisi. Ebyo by'otujjukiza abo boolaba babadde wano, oyo nze gwolaba oyo, nze yajja n'okujja ne muganze sijja kukola naawe, nga byakola bya kisiru. Bye yali akola byali bya kisiru, wamugoba naye kati akusinga, tolina w'osobola mumukwatira. Oli mu kwevuma abantu, naye ky'oba olina okukola vuma Katonda, Katonda yabimuwadde. Tovuma bantu, tonyiigira bantu, tokyawa bantu. Bw'oba ng'oyagala kukyawa, kyawa Katonda, Katonda yabimuwadde. Ogwo ogutimatima ogw'okulowooza nti gwe mugezi ennyo, ago g'oyita amagezi go bwe busiru bwo. Oyo gw'olaba lugonvu omulaba nti twabeeranga mu kibiina byabanga bisiru. Namulagirira. Byabanga bisiru. Ntwala omukisa guno okugamba, bwe kibanga buli akulembera mu kibiina amaliriza alinga gwe kansembe, abaana bange basembenga. Ntegerekeka. Oyo gw'olaba wano ffe twamubanga yasiibanga n'enjala. Ffe boolaba oyo yajjanga n'akapala aka ku ssomero nga n'ekikeesi kyalinga kya byuma, nga batuukiriza zi briefcase nezo suitcase, naye ng'oyo aleeta kyuma. Kati tolina nawe kyosobola kuŋŋamba ku oyo, tolina kyomungambako mumanyi. Ebyo era yeereegera ku mwe teyeereega. Katonda ye yaleega olukoba lwe. Katonda ye yaleega olukoba lwe, si yali mu kwereega. Abeepankirako bwepankizi, teyeepanka. Katonda ye yamupanka. Katonda yamupanka.
Ontegedde tukkirize ekiganye tusooke tukyesonyi weebuuzenga nti wowe ensobeza abo boolaba ebyo bye bakola twabikola dda what happened. Oyinza okuba nga wabikola n'okumusinga, oyinza okuba nga bwe kuba kuyimba oyina ennyimba ennyingi ennungi era ezaakuba n'okusingiza Eddie Kenzo, era owulira Eddie Kenzo afulaatinga, era owulira Eddie Kenzo oguloboozi gwe gubi, naye obubi bw'eddoboozi bwa Eddie Kenzo limutute mu Equatorial Guinea, Mali, Ghana, Chad, Rubaka wa gy'otagendanga ne Kampala tebakuyita. Muganda wo Pazo yayimba ebyensonga byatamu. Okitegedde? Talina byayimba, ebyo ebiyimba bye bayimba eby'amakulu, basse musiki waffe, mwabatasse musiki waffe ne kulabamba toyimba. Bw'ogamba eyatta musiki yabadde Bungereza, omutonzi waffe yasalawo. Okitegeera? Nkiraba. Kenza afulaatinga tamanyi kuyimba teyasoma talina kipya kyakola kye tutaakola, ekipya kyakola kye mutaakola. Ayina amayumba togayina, ayina zifaamu tozirina, ezo sente z'ayina twabeerako nazo ziriwa? Tuli ku kiriwo. Kiki kyoleeta? Ayina ekintu kimu kyakola ky'otaakola. Yasoma ensobi ze wakola teyazikola, ensonga lwaki akusinga. Muganda wange, abantu baagala alizaati, alizaati za achievements. Byonna obyogedde nze gw'olaba nti nasoma. Bameka abasoma emudiddi, bameka abasoma music nga be bali ku top. Oyo gw'olaba mu kibiina byabadde asemba, gubadde gusiru gugwo gukuyiseeko mu benzi. Gubadde gusiru gukuyiseeko muki gw'omugezi. Yes, era ntwala omukisa guno okugamba nti amagezi g'ensi gaawukanira ddala ku magezi ga Katonda g'atuwa. Katonda ayinza okukusembya mu kibiina ng'ali mu kugamba nti noonya emirimu gyonna egy'okukozesebwa bagikumme osobole okwetandikirawo emirimu. Wali ofuddeko okwebuuza nti gwagamba nti amagezi g'olina gaakuyisaawo y'ensonga lwaki olina ogwo omulimu gw'olina? Wali ofuddeyo okwebuuza boosi bwe yakolanga atya mu kibiina? Eyatandikawo kampuni eyo gye wafunamu omulimu olw'okuba ng'oli mugezi. Wali ofuddeyo okwebuuza ye yakolanga atya mu kibiina? Ate ojja leeta ebizibu. Mubeere bulungi. Genda buuza mukama wange lipooti ye. Tobuuza lipooti. Mpa ku lipooti ya mutonzi waffe yasalawo.